الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه. أما بعد، abalungi abatulaba, olunaku lwaleero luno olulungi twagala okunnyonnyola ku kigambo omwezi. Omwezi guno mwezi mulungi, era nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallama gwe gumu ku mwezi gwe yakubiririzaamu ebirungi. Naye nga tetunnaba gutuukako oba ogwogerako ekigambo kyonna, njagala okusooka okuzaayo n'okukomyawo n'okutegeeza ekigambo kino eky'Oluwarabu kye bayita shahar oba omwezi, oba mu luzungu kye baafunza ne baga nti a month, omwezi. Ekigambo ekyo shahar kigambo kya lulimi Luwarabu, era ndowooza mwenna bwe muba musoma Qur'ani eno oba bwe muba musoma hadithi mujja kusanga nga bagamba nti shaharu ne bongerako ekigambo ekirala, kibeera mudaafu ila shahar. Ashaharu mudaafu, kiddako ekyo kye kibeera mudaafu ila shahar. Shahar Ramadan, shahar dhil qa'da, shahar dhil hajj. Kakati njagala okutuuka okunnyonnyola ekigambo ekyo shahar. Ekigambo ekyo shahar kigambo kya Luwarabu ekitegeeza okwatiikirira kw'ekintu, oba osobola okiyita shuhura. Shuhura kye kintu ekyatiikiridde. Kakati shahar kigambo ekiri mu Qur'ani ey'ekitiibwa, nga Allah subhanahu wa ta'ala agamba, abasoma surati Tawba, Allah subhanahu wa ta'ala bwe yali annyonnyola ebikwatagana n'embeera y'obudde, ebikwatagana ne obudde okutwaliza awamu, Allah yagamba nti inna iddata ash-shuhuri inda Allahi 12 shahran fi kitabillahi yawma khalaqa as-samawati wal ard. Omulungi andaba bw'atyo Allah subhanahu wa ta'ala bwe yatutegeeza, yagamba nti inna iddata, idda kwe kuba nti ekintu kigenda kukomawo, ekintu kiweekiri naye nga kigenda kukomawo. Naye nga kigenda kukomawo kitya? Mu mbeera y'okubeera nti ekiseera ekyo kimanyikiddwa lwa kino. Kati Allah yagamba nti inna iddata shuhuri, Allah yakola ebiseera naye nga buli kiseera kirina kye kimanyiddwa nakyo. Bagamba nti ekiseera kino okuva wano mpaka wano, ekiseera kino kimanyikiddwako bwe kiti. Naffe wano mu Buganda oba mu Uganda, naye okusingira ddala mu Buganda weewali embeera efaananako bw'etyo. Mu myezi, buli mwezi gulina erinnya, era buli mwezi gulina ekintu ekimanyikiddwa nti bwe guba gutuuse ekintu kino kimanyikiddwa nti mu budde obwo kibeeramu. Ebisinga okumanyikibwa, ndowooza gwe mwezi gwe nsinga nze okulowoozaako olwaleero gwe bayita omwezi ogwa Museenene. Omwezi ogwa Museenene bwe gutuuka era olaba nga enseenene ziyitiridde, Kati enseenene bwe zaayitirira mu kiseera ekyo, okuva mu budde buno mpaka mu budde buno, ne bagamba nti omwezi ogwo gwa Museenene. Ekyewuunyisa buli lwe gutuuka era enseenene zikola ki? Enseenene zibeera nga zirabika. Kaakati Allah bw'atyo bw'agamba nti inna iddata ash-shuhuri, Allah yakola ebiseera nga birina ekimanyikiddwa mu byo. Ate ash-shahr ekiyitibwa omwezi mu lulimi Oluwarabu bagamba nti ekiseera ekigere nga kirimu ensonga enkulu
emanyikiddwa era ng'ensonga eyo yennyonnyola ekiseera ekyo era ng'ensonga eyo yeefudde ekiseera ekyo okubeera nti kimanyika lw'ekyo ekintu. Allah agamba nti inna iddata shuhuri, bigenda kukomawo, ebiseera ebyo bigenda kubeera nga bikomawo, bigenda kudda naye nga bitambulira ku kye bayita shahar. Shahar kibalibwa wakati w'ebintu bibiri Allah subhanahu wa ta'ala bye yatonda era n'abifuula nga bubonero bwa nkukunala mu kubeerawo kwa Katonda nga teri n'omu mu nsi muno ayinza kubyeteekako nti ye yabiteeka mu nsi oba ye yabiteekawo, kubanga Allah yagamba nti wa min ayatihi ashamsu wal qamar, mu bumu ku bubonero obulaga obwa Allah bwe, mu bumu ku bubonero obulaga obuyinza bwa Allah jalla jalaaluhu kwe kubeera nti yateekawo ashams, enjuba, wal qamar, n'omwezi. Kati obudde entambula gye butambula, obudde butambulira wakati w'enjuba n'omwezi oba butambulira wakati w'ekiro n'omusana nga bwe bubonero obw'enkukunala, nti akamu ku bubonero bwa Allah bw'agamba nti enjuba, otegererawo nti Allah jalla jalaaluhu ategeeza obudde nga bwa misana. Allah subhanahu wa ta'ala bw'ayogera ku kigambo wal qamar, omwezi, okakasa bukakasa nti ayogera ku budde obutandise okubeera nti buva mu budde obw'emisana ne buyingira mu budde ate obw'ekiro. Kati Allah subhanahu wa ta'ala kyagamba nti inna iddata shuhuri, ebiseera ebyo ebikyukakyuka wakati w'enjuba n'omwezi birina enkyukakyuka gye bikyuka naye nga erina ekintu ekyenjawulo mu budde obwo ekirabikiramu era nga kyeyolekera mu mbeera efaananako bwetyo. Kakati omwezi guno gwa Ramadan gwe njagadde nnyo okusooka okubeera nti mbajjirayo ekyo kisooke kitegerekeke. Mu ntambula y'omusana n'ekiro n'obudde Allah subhanahu wa ta'ala bwe yatuwa nti obudde obukola kye bayita omwezi, Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallama bwe yabuuzibwa ku kye bayita shahar, kye bayita ashahar, nti obudde bumanyikwa butya, obudde butambula butya, ne bumanyikwa nti buno obudde bwe buti era buggwako bwe buti, butandika bwe buti era buggwako bwe buti. Nabbi waffe Muhammad bwe yabuuzibwa ku kigambo shahar yalaza n'angalo ze ne bamubuuza nti wama shahar ya Rasulallah, ate omwezi ogwo gwo tugutegeera tutya? Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallama n'ayogera nga yalaza n'agamba nti ashahar hakadha, ezo 10, n'agamba nti ashaharu hakadha, ezo 2, n'agamba nti ashaharu hakadha edha 3, ennaku 30. N'amaliriza n'addamu n'abaga nti ashahar hakadha 10, ashaharu hakadha 2, n'ajjako 1, n'aga nti ashaharu hakadha, ne zibeera nga ziri 29. Ne tutegeera ffe nti okutandika okubala omwezi ogwaffe kamariya, omwezi gwe tubalira ku mwezi, omwezi gwe tubalira ku mwezi, nga n'ensonga lwaki tutandika okubala obudde obwo nga budde bwa kiro, kubanga Allah subhanahu wa ta'ala yatugamba nti wala laylu sabiqu nahar, nti obudde butandika kubalibwa kiro. Kyova olaba abasiibi nga tebannaba kutandika kusiiba lunaku olwaleero oluto ng'olunaku olusooka mu Ramadani nga terunnaba kubeera nti lusiibibwa ekiro, ate basaala tarawiya okukakasa nti omwezi gwa Ramadan gwo gutandise okulabika. Bwe guba gutandise okulabika, bwe guba gulabise, olwo nga tutandika okubala nga Nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam we yatugamba, n'agamba nti ashaharu hakadha, ashaharu hakadha, ashaharu hakadha, n'alaga n'agamba nti omwezi gutambulira mu nnaku 3.
bwe yannyonnyola ogwokubiri yalaga ennaku 29 ng'aggyeko olugalo lumu naga nti ashahru hakadha ne zibeera nga ziri ennaku 29. Shaaban gwe tuvuddemu okuyingira mu Ramadan abadde wa nnaku 29 era kati Ramadan n'abeera nga ayingidde. Lwaki omwezi guno baguyita mwezi gwa Ramadan? Lwaki ekigambo kino Ramadan kyajja ne kibeera nga kiwamba ekiseera kino? Ekigambo ekyawamba ekiseera kino ennaku zino 29 oba 3 ze tutandise ekiro kyajjo n'olunaku lwaleero nga lwe lusooka. Lwaki zibalibwa nti ennaku ziri mmeka? Ennaku 3 zino ezaatwala ekigambo Ramadan, ng'era bwe batandika okubeera nti babala buli lwe batuuka mu nnaku zino, era ekigambo Ramadan kyekikolawo ne baga nti ery'ebbanga ery'ennaku 3 oba 29 lyategeerekeka n'ekigambo Ramadani mu lulimi Oluwarabu, era nga gye tujja ebigambo ate ne tubizza eno tusobole obitegeera. Ekyafuula ebbanga lino ery'ennaku zino 3 oba 29 nti bbanga lya Ramadan kwe kuba nti omusana eri Abawarabu gye tujja shaharu eno mwezi gwa musana ate nga gw'amaanyi nnyo. Shaharu Ramadan gwayatiikirira okubeera nti omusana gubeera mungi nnyo ne kituuka ekiseera nga abantu ennyonta oba bagiyita nkalamata ng'ennyonta ebaluma, omusana nga muyitirivu. Kakati obuyitirivu bw'omusana kye kituumisa omwezi guno nti Ramadani, ar-Ramadau, okuba nti embeera ya bugumu nga lingi, embeera nga ya musana nga mungi, embeera nga Nabbi sallallahu alaihi wasallam ayina n'owe yatuukanga n'agamba abantu nga omusana ogwo guyitiridde, n'abagamba nti temufuluma mu mayumba, musigale mu mayumba gammwe, musigaleeyo mu bisusunku byammwe, temufaayo, musigaleeyo mu bisusunku. Ne bweba swala eyajjama gye tubadde tusaalira mu muzikiti, mugisaalire ewaka, mugisaalire mu mayumba gammwe, temufuluma, olw'okuba nti embeera y'omusana eyitiridde nnyo nga degrees ziri waggulu nnyo ez'omusana. Kyekivako okubeera nti omwezi guno guyitibwa omwezi ogwa Ramadan. Ebyenkizo ebiri mu mwezi guno ogwa Ramadan nti bwe gwatuuka ekiro kyagwo n'omusana gwakyo, Nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallama yafuniramu ensonga 2 mu mwezi guno ogwa Ramadan. Yafuniramu ensonga 2, si mu mwezi gumu wabula omwezi nga bwe nakugambye nti gugenda ate ekiseera ne kiyitawo ne gudda. Nga bwe twasiiba Ramadani ewedde n'omwaka guno Allah n'akusaasira n'obeera mu abo abatuuse mu Ramadani eno, Allah subhanahu wa ta'ala yaweeramu Nabbi sallallahu alaihi wasallama ebintu 2 nga byankizo eri omuddu wa Allah, nga byankizo nnyo eri omusiraamu, nga byankizo nnyo eri omuntu yenna ayagala okubeera nti asemberera Allah jalla jalaaluhu. Abantu bangi bakyogerako era ndowooza teriiyo agenda kwogerera Allah mu mwezi guno aleme kwogera ku kigambo Qur'an, nga Allah subhanahu wa ta'ala bwe yagamba nti shaharu, ekigambo shaharu okirabye kikomyewo mu Qur'an nga Allah ekyogerako, agamba nti shaharu, ekiseera kino Ramadan ekyamanyikwa n'omusana omungi, ekyamanyikwa n'okubeera nti kya musana mungi, shaharu Ramadan, Allah kye yasiima, kyekyo Allah subhanahu wa ta'ala kye yasiima n'abeera nti assizaamu shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an. Ekiseera ekyo ekyomusana nga gwaka nnyo, Mungu kye yasiima n'abeera nga Qur'ani agissa okuva ku ggulu erisooka, okuva ku lawhi mahfudh
mpaka kugulu erisooka. Shahru Ramadan alladhi unzila fihi alquran, shahru Ramadan, era nga gwe mwezi Jibrilu gwe yajja nga eri Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam n'abeeranga adarasa naye Qur'ani ekitiibwa, n'abeeranga adarasa naye Qur'ani ekitiibwa, ng'asomesa Nabbi waffe sallallahu alayhi wasallama, n'amusomesa ebigambo bya Allah subhanahu wa ta'ala, n'amusomesa enjatula yaabyo, n'amusomesa empandiika yaabyo, n'amusomesa amakulu gaabyo, n'amusomesa enzivuunula zaabyo, n'amusomesa ebigendererwa bya Allah jalla jalaaluhu okubeera nti atuwadde ekigambo Qur'an. So shahru Ramadan, omwezi guno ogwa Ramadan, omwezi guno ogw'omusana omuyitirivu ennyo inda al-arab, eri abasajja abo Qur'ani eno jekkira, eri abasajja abo Nabbi waffe sallallahu alaihi wasallam Allah gye yamulonda n'amuteekako obubaka, yamugamba nti shahru Ramadan, omwezi guno ogw'okubeera nti omusana muyitirivu, alladhi unzila fihi al-Qur'an. Allah subhanahu wa ta'ala muyassiza obulungamu, alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas, ng'ekigendererwa Allah subhanahu wa ta'ala kyayagadde mu kubeera nti assa Qur'an, assa ebigambo bye ku nabbi, assa endagiriro ye, assa guidance ye ku nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallam. The issue was hudan linnas, nti abantu bano basobole okubeera nti bafuna obulungamu okuva eri mukama waabwe Allah subhanahu wa ta'ala, nga buyita mu Jibrilu alayhi salatu wassalam, ne bujja busomesebwa nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ate nabbi waffe asobole okubeera nti asomesa ffe abasigadde, kubanga Allah jalla jalaaluhu yamutuma ng'amutuma eri ensi yonna. So shahru Ramadan, ekisooka ekinene ekyali mu mwezi guno kwe kubeera nti Allah subhanahu wa ta'ala yasiima ekiseera kino, awamu mu kubeera nti abantu kyali kibamenya nnyo n'omusana omungi, ate Allah yasiima obulungamu bwe bubeerenga bukkira mu kiseera kino eky'ennaku eza 30 oba 29. Ekyokubiri, nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallam kye yafunira mu mwezi guno ogwa Ramadan, awamu n'okuba nti omusana gubeera mungi nnyo, ate subhanahu wa ta'ala jalla jalaaluhu gwe mwezi gwe yasalawo okubeera nti shahru furida fihi as-siyam, gwe mwezi Allah subhanahu wa ta'ala gwe yalaalika, era gwe mwezi Allah subhanahu wa ta'ala gwe yasiima, gwe mwezi Allah subhanahu wa ta'ala gwe yayagala abaana Adamu babeerenga ate basiibiramu. Omuntu ayinza okugamba nti omwezi ogw'omusana, omwezi ogwaki, ate Allah mwayagadde tusiibire? Kitegeeza nti okusiiba okutegedde bulungi, teri kunywa wakati mu kubeera nti mwezi gwa musana, teri kulya mmere, teri kunywa ekiseera ekyo ekigere nga sharia bwe kirambika, min tulu'i al-fajr ila ghurubi ash-shams, mu kiseera ekyokubeera nti al-fajr as-sadiq, emambya ey'amazima ng'erabise evuddeyo, ne bakugamba nti toddamu kubeera nti olina kyoteeka mu lubuto lwo mu mbeera y'okulya oba okunywa, toddamu kubeera nti okola kino ne kino ne kino ne kino okuva mu budde obwo mpaka nga ate enjuba egudde mu budde ng'obwa magharibi. Ekiseera kino Allah kye yatulondera okubeera nti tusiiba, kye kiseera Allah subhanahu wa ta'ala kye yasalawo, era mu hikima ye, mu wisdom ya Allah jalla jalaaluhu, kye kiseera ekyali kisaanidde omuntu okubeera nti akisiiba. Abawangaalira Buwarabu mu kiseera kino mukimanyi bulungi nnyo nti wallahi Allah subhanahu wa ta'ala yakola system y'okusiiba nga system ya kulongoosa mubiri,
system ya kulongoosa mubiri, system ya kujja buli kikyafu kyonna ekiri mu mubiri, omubiri ne gubeera nga gutereera. Ekyo Allah subhanahu wa ta'ala yakituwa mu nnaku asatu, n'agamba nti ennaku ezasatu oba 29 omwaka mulamba omwana Adamu ateekwa okubeera nga akirinzinga omubiri gwe. Naye anaakirinzinga ddi? Agenda kukirinzingira mu kiseera kino ekya Ramadan, nga n'omusana gusobola okubeera nti guyambako okubeera nti gumulongoosa. Entuuyo ezo z'ofuna mu kiseera kino ekya Ramadan ng'oli eyo mu musana ogw'amaanyi, embeera eyo gy'ofuna mu kubeera nti weerekereza okuteekamu emmere gy'obadde oteekamu buli kiseera, omubiri gubeera nga guwona, gubeera nga gudda mu nteeko. Cells, abasawo basobola okubabuulira ku how cells bwe zibeera nti cells zifa ate ne ziddamu ne zizaala, bwe zibeera nga enzymes zifa ate ne ziddamu ne zibeera nga Allah subhanahu wa ta'ala azizza bujja. So Allah subhanahu wa ta'ala mu mwezi guno mwe yatuweera guidelines butya bwe tuteekeddwa okutambula mu nsi ye Qur'ani y'ekitiibwa, ate tuteekeddwa kuba balamu. Era ensonga lwaki mu mwezi guno gwennyini Allah subhanahu wa ta'ala mweyassa okubeera nti atuteekako ekisiibo. Ya ayuha alladhina amanu, abange mmwe abamaze okutegeera, abange mmwe abamaze okukkiriza Allah, kutiba alaykum as-siyam, okusiiba si kibonerezo gye muli, wabula Allah subhanahu wa ta'ala ataddewo guidelines, nga mu guidelines z'abawadde mulimu okubeera nti muteekeddwa kubeera nti mu kiseera kino ayagala okubeera obulungi, ayagala okubeera nga afuna ebirungi, ayagala okubeera nti ayambibwa, ayagala okubeera nti asembera kumpi nnyo ne Allah. Kutiba alaykum as-siyam, Allah subhanahu wa ta'ala abawandiiseeko oba abateereddewo ebyo bye muteekwa okubeera nti mwewala. Kutiba alaykum as-siyam, bwe tuba tuvuunula emirundi mingi tuga nti mulaliikiddwako okusiiba. Ekigambo ekyo kye kisinza okwatiikirira, naye kutiba alaykum as-siyam, Allah subhanahu wa ta'ala abawandiiseeko okubeera nti muyiga okuba ne bye mwerekereza. Allah abateereddewo ekyokwerekereza nti ne bw'oba olina mu kiseera kino Allah kyakutaddeko okwerekereza, oteekwa kwerekereza. Werekereze byonna Allah subhanahu wa ta'ala byakugambye nti byerekereze, osobole okufunamu okusembera eri Allah subhanahu wa ta'ala. Kubanga Ramadan mwezi Allah subhanahu wa ta'ala gwawadde Nabbi sallallahu alayhi wa sallam ebintu bibiri, Qur'ani mwagimuweredde n'okusiiba mwakumuweredde. Kati bino byonna ebigenda okujja nga byolekera ekigambo kusiiba n'obulungi obuli mu kusiiba, na kiki kyofuna ng'osiibye, na kiki gwe omukkiriza oteekwa kubeera nga oli focused mu kumanya nti omwezi guno ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala ayina kye yasalawo kibeere nga kye kigenda okutambuliramu. Obwongo bwo, okutegeera kwo kwonna focus ku kiki Allah subhanahu wa ta'ala kyakwagaza. Lwaki Ramadan? Era lwaki mwezi guno ogw'omwenda mu kalenda yaffe eya hijiri? Lwaki mwezi guno ogw'omwenda? Lwaki mwezi guno ogw'omwenda Allah gwe yasalawo ekyo? Kubanga Allah buli kimu akisalawo nga bw'ayagala, naye li hikmatin, ng'alina ebigendererwa by'osobola okumanya gwe ng'omuntu ne by'otasobola kumanya. Omwezi gwa mwenda, buli mwezi gw'omwenda bwe gutuuka oteekwa okukirinzinga omubiri, osobole okugenda mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala mu myezi egiddako nga Allah subhanahu wa ta'ala amaze okukupurifyinga, nga n'omubiri gwo ogupurifyinze. Omanyi bulungi omwezi oguddako awo Shawwal, Dhul Qa'da, eguddako Dhul Hajj, emyezi egyo egiddako awo oluvannyuma lwa Ramadan,
gyonna myezi gya kwewombeeka eri Allah subhanahu wa ta'ala. Allah akuyigiriza obwewombeefu mu mwezi guno ogwalirabye nga gwa buzibu na nnyo gwewalirabye nga mwezi gwa buzibu. Ate ekyewuunyisa nti Allah subhanahu wa ta'ala oluvannyuma lwa Ramadan emyezi gyonna egiddako girimu okusiiba. Kale nno njagala okumaliriza ebigambo byange nga mbadde njagala okutegeeza ekiseera kitegeeza ki, era ekiseera tukibala tutya mu ddiini yaffe, era lwaki ekiseera kino kigulumivu nnyo gye tuli, ebyo Allah bye yaweeramu nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallama n'obulungi byabyo. Allahumma arina alhaqqa haqqa warzuqna ittiba'ah وأرنا الباطل باطلا وارزقنا الاجتناب. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم إنا نعوذ بك أن نشمت بأعدائنا. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.